Angela Katatumba abotodde ekyama mbute yakyalira nsiko. Si papa afunye kasukali ne yeewaana. Mukyala wa Kasawuli Alajana onagamba nti omwami ono yasuulirira obuvunaanyizibwa bwe. Tukwanirizaako ku Newspark channel we bale kujja kumirako mukwano mangi ge tukuleetedde olunaku olwaleero. Tewerabira kuba nti no onyiga akadaaka ka notification bajja kutegeeza buli lwe tunaba tutaddeyo amawulire. Ate era twagala okuba nti no tukujjukiza nti mwana wattu subscribe nga ku YouTube channel yaffe erigwe abadde ayitayita nga wakatwegattako olunaku olwaleero tovaawo mukwano nga to subscribinze. Ya subscribing edda mukwano ka comment section kakulindiridde akwesa ne ka like katukolera ddala bulungi. Omuyimbi Angela Katatumba abotodde ekyama mbu ye teyakyalira nsiko. Okusinziira ku Angela Katatumba agambye nti ebiseera bye ebisinga yabimala ng'anoonya ssente asikuba nti no akyalira ensiko. Kakati omuyimbi ono munnange avuddeyo n'agamba nti abantu abasinga tumala obudde mu bintu ebitalina makulu wabula ng'ekisingira ddala obukulu kwe kuba nti no okola nnyo ebiseera bye ebisinga ng'obimala mu kunoonya ssente kubanga n'abo abakyalira ensiko munnange nti bakyayibwa. Okusinziira ku Angela Katatumba waliwo ka video akali mu kutambuzibwa ku mutimbagano nga munnange presenter wa Sanyuka TV ayitibwa Senga Nantume ali mu kuba nti no lecturinga oba ali mu kuba nti no abuulirira omuyimbi ono Angela Katatumba. Wabula Angela Katatumba naye mu katambi kano alaga nti ebyo tebiyina mugaso. Okusinziira ku Angela Katatumba mukwano akatuberenga tumukuwa naye oberenga omwewulirira. What you help me is to make money. Angela, omukyala muganda. Oli mukyala It's okay, let them pull there. I mean, let me make my money. Abamu ku bantu bavuddeyo ku mutimbagano ne bagamba nti kino kyandibanga y'ensonga lwaki omuyimbi ate nga producer Andereya mbu yandibanga y'ensonga lwaki yadduka. Ebyo si byaffe ng'aba Newspark naye by'abantu abali ku mutimbagano. Eyo nga tuvuddeyo katugendeke wa promoter si papa munange ne mukyala we oba girlfriend we ayitibwa Shasha Shamira munange mukama essala zaabwe yazizeemu bano nno bafunye akaana ak'obuwala oba bafunye kasukali. Munange si papa musanyufu bya nsuso olw'okuba nti nno mukyala we yasobodde okuba nti nno azaala bulungi ate era avuddeyo n'ategeeza nti omwana kw'ossa ne maama we bali mu mbeera nnungi. Nga tukyali ewa si papa mukwano ono nno avuddeyo n'ajerega oluyimba lwa Serena Bata olupya lwe yafulumizza. Okusinziira ku si papa onagambye nti Serena Bata yava ewuwe ne yeegatta ne promoter b'omutegesi w'ebivulu IBRA.k mu by'emiziki naye ate munange akayimba ke baafulumizza si kalungi. Ate era onagambye nti mu luyimba luno bandibanga balumba ye. Ona yogeredde Serena Bata ebisongovu natuuka n'okugamba nti yali yamuyamba okuba nti no amuwa ku busente obumubeezaawo. Okusinziira ku si papa ono era ayongeddeko nti Serena Bata bwe yali ng'akyali ewuwe yafulumyanga ennyimba ezinyuma wabula ate ebintu byakyuka bukya yatandika okuba nti no akolagana ne promoter IBRA.k. Serena tayogera bintu ebyo ng'ayagala nze nkikubuulira. Abyogera lwa mbeera lwankuba wali mbeera mbinze nkubuulira saka tusaada ndi kukwekereza njogera byemanyi. Togamba Serena yave wange ng'awulira Serena yave wange maalo gegamutwala. Simbuno na mbeera mbi si kine maalo ye yalowooza walaba IBRA.k awula IBRA.k ate alaba abantu mu kimpukulu n'abalaba abantu namugamba omusajja atonyiza enkuba abantu kujja n'awakana. nti mulogo wa nkuba. Kati we yatuuka eyo ebintu ndoza tebiri kutambula ngaki nga yewe yali abirowooza nga ye omuntu. Kino eno oluyimba lubi kusinziira ku nnyimba Serena ze yayimbe wange lwe oluyimba lubi yazenna abayimbi abakabi abayimbi okusinga Serena. Nenange nalibadde mbagamba mugende muyimbe tuyimbe ku bo
oba tuyimbe ku Serena ngeri gyabadde kuba ebyabadde nga we wakambi manyi naye sibatuma. Lwaki tobatuma? Nandi kati nze ndaba nze nina sente so okuba promotinga oli Abbye-k talina de 10 anoonya buyambi. Omusajja nga aludde ng'akola gw'ogamba talina. Nandi aludde ng'akola naye kati saa zino ne sente zagenda asaba eri mu bagundi zagenda asaba wa president era asula mabanja. We yabeeranga ewange teyakolanga interview abantu okumumanya teyayimbangako nnyimba za ntalo bantu kumumanya. Saa zino sente talina ku nnyimba zayiba talina luyimba lunoonya sente. Ayina nyimba za ntalo bikalu besogenda ku mukolo gwa noyimba bikalu omukolo gwa masanyu nsogenda noyimba mu bikalu ayina oluyimba oba bisenge bisenge tosagenda yimba muntu bisenge oba bisenge ebyo biri mu bisenge tosagenda biyimba ku mukolo gwa muntu naye bo omukyawa bukyayi bwe yagenda n'akuleka kati tesokola bi nze sena yagenda n'agenda saasalwa kintu kyonna lwaki naye okujjako jase ekyanuma bwe yagenda teyagenda walungi singa yagenda wa mugagga oba omuntu ategerekeka n'alibadde ensanyuka okyeka nene gyagenda namusabira bulamu naye nga lwakuba mmanyi jase nze namusabira bulamu naye nga nali manyi talina kyagenda kufunayo. Ekyasinza okuluma mu luyimba we yayimbidde nti nga mulaba mmotoka nga naye tazimpa. Kati we nawulira akayimba neniko owuliza ebyajjayimba ate nga si lwe lusoose nina ennyimba ze zenze nga mpuliriza nga tanana kugenda ng'akyali wange nga buli weekyangamu agenda n'ayimba oluyimba naye nga binayimba naye nga kireze n'omuwala wa levi wange yaye bajja oyimba ki naye nga tagatamu nga bintu yayimba bifaanana bye bimu. Sena kino njagala wakana oba akkiriza oba takkiriza ali bubi era ali mu mbeera mbi talinawo kasente era tayina era kati omusalidde magezi omuntu okubeera obulungi alekerawo okunvuma kuba nze nange nekino kyembaddemu ngenda lekeraawo obadde omuwaaki okitegeera. Kati nze ngenda kugamba amazima Serena si alibadde anjogerako n'atuuka ne ku TV n'agamba nejjusa emyaka 8 ekisinga n'okunnuma ekirala Serena ogenda nga ku TV n'agamba buli kimu nkifu ntino neebaza muzeeyi wange Abbye-k nze Abbye-k sikwatagana naye okitegeera naye nasalawo olwamu Jesu okubeera n'omutima omulungi ne ngamba wadde sikwatagana naye ono tamanyi byakola kuba Serena oba Abbye-k soya mu lugabulozi kuba tosobola kuŋŋamba mbu Serena owaana omuntu atakuwadde n'ekikulu njagala ojjukira ebigambo bya Abbye-k yagamba nga yakajja ebigambo bye mubiina mwabitenga ku TV zamu ti Serena ngenda mukolera ennyimba mu mwaka ngenda mukolera ennyimba bwezi teri kwekwasa covid yali badde azikola Serena ne gyali nze amuyambayo okukyanga agenda ngenda kugamba kyanga Serena agenda nze abayamba ekisagala ekyo mbadde saa kyogera naye ntukidde kyogera njagala Serena addemu amagezi ng'omuyambira wa Abbye-k mukitegera kino wemba nkiwakana nze nagamba Serena agenda omubuzi wa byegaana ngenda bawo obujulizi mukitegera baba tobiwanvuyiza koloneda kola bati gende mugende musange Serena mumubuze lwakyo abeera mu kuyimba ebikwatagana nange kuba nze kisinga okunuma nze nina abaana saawa zino nina abaana baali bayitanga Serena anti baamulaba nga bamwagala buli we bawulira olimba Serena lwayimbye olundabe wakaddadi bawulidde anti Serena yabadde akuvuma bakyamuyita no anti bukyane Serena ye olwaki ayimba ebikwatagana ku nze oba ng'ebikusobola okukwatagana ku nze wadde kuba kati saawa zino newaba alimba abantu balowooza ki mazima Serena wange yalina emmotoka nagigula milioni 63 yagirekawo n'agenda ne bamugula emmotoka kyowala nze ngamba Serena aliko emizimu gy'obwavu. Zella Atabukidde bakazanyirizi okuli Madrat ne Kiko kw'ossa ne Patrick Salvado n'abalala bagamba nti bali begatta n'omuyindi nannyini wa Speak Apartments okubeera nti nno bavuunika omusango gwe ogw'okuba nti nno yabbibwako ssente. Bambi ono akaabye n'amaziga bw'atuuse ku nsonga zino n'agamba nti bandibadde abalala naye bannayuganda banne okuba nti nate abaavaayo ne batandika okukola comedy mu nsonga z'okuba nti nno yali yabbibwako ssente. Jjukira nti ono we yajja mu Uganda yasula mu Speak hotel naye ate munange ebintu tebyatambula bulungi oluvannyuma lw'okuba nti nno baamenya mu ruumu mwe yali asula ne babeera nga bakuuliita ne ssente ze. Ndi munyiivu mwana abantu muli bambwa nnyo. Salvado ogenda agamba kiggwe kisajja ggwe mwe wagejja ebitama bikulinga buwala. Madrat oluto lukulinga amasavu g'embizzi mugenda agamba ki? Oli ku Kasawuli TV. Muliwo bubezi kubeera nga mukenula bukenuzi bantu. Ate abantu basasula ssente okujja okuwummula nga bamanyi bajja kuwummula. Mwanjogerera mwakola biki
balitakagwa bamezaya ne bagambanga bwe bagenda okundipootinga bansanze simanyi nkoze ntya speaker apartment takomye okwo ewandikidde American Embassy simanyi American High Commission byonna nga mufeekinga kati American Embassy yankola ki High Commission yankola ki because bakizuula temwali bantu bali genuine mwaleeta omuntu ne mumusuza next to me nanziba omusajja gwe baleeta okusula nange oyo Jeremy yasasula night ejo n'abawa $150 ne bamusuza wendi Jeremy ne yefuula amanyi kubanga yali mu setting najja nanziba kati olwaleero mugenda gamba ky'abantu speaker apartment mugenda gamba ky'abantu mwagamba ndi mubbi mwagamba ndi mubbi kakati obujulizi mugenda gamba ki Salvado ogenda gamba ki gwe kisajja gwe mwe wagejje ebitama bikulinga buwala ogenda gamba ki Madrat oluto lukulinga amasavu g'embizzi mugenda gamba ki mu buufu obwo munnange Donzera yafunye kaseko ku matama oluvannyuma lw'okuba ntino yawangudde keesi esooka ne bannaffe bano aba Speak Apartments era nga omubbi eyabba omudidi gwa $1 bamusindise mu nkomyo yeebakeyo okumala emyaka egiwerera ddala 2. Eyo nga tuvudde omukwano katukutwaleko ewa mukyala wa Kasawuli bambi onono ali mu kulajana wabula ekitonde ekikazi bannange kyo kirabye. Omukyala ono agamba nti Kasawuli alemereddwa okuba nti nno alabirira abaana be kw'ossa n'okuba nti nno amuwa obuyambi ate ng'akakasiza ddala nti abaana bano ba Kasawuli. Omwami ayogerwako bamuyita Kasawuli Tom onono nga ye mutabani w'omugagga Ssaalongo Kasawuli amanyiddwa nga Samona. Omukyala agamba nti omwami ono bamutabani wa Kasawuli asuuliridde obuvunaanyizibwa bwe era nga kati akabanga kagenderedde bukya omwami ono alekerawo okuba nti amuwa obuyambi. Okubayitiramu ebizibu byange byempitamu oba oli awo nyinza okufuna abanyamba. Ebizibu byange nsonga z'abaana ne taata w'abaana bange. Taata w'abaana bange omutabani wa Samona omukulu bamuyita Kasawuli Tom Mukasa. Omwami oyo twayawukana naye emyaka gigenda wera kati 2 mu Desemba nga twawukanye naye olw'ensonga ennyingi ennyo ezanjawukanya naye ensonga mu byonna ekisinza okundeeta okuyambibwa nsobole okufuna obuyambi bw'abaana. Nali muvaaka njukira yankwana before vaaka kati wetwemitinga omuvaaka omanyi era netweyagala nenfuna olubuto nafuna otonanga tojjamu lubuto ebikingenda bulira muzeeyi wange bere niye yali campus of course his life ye munaye mwana wa mugagga yali ayina era buli kimusiga nti nera yali wakusooka kutandika bulamu so nanyonyola jjajja w'abaana abaana jjajja wanamugamba omukyala omuwala tugende ewaabwe tukyale kuba afunye olubuto okitegeera namunyonyola buli kimu netugenda ewaffe okukyala we yatuukayo ne bamusaba ente babasaba ente zaali 8 ne bagamba bakomawo mu Desemba bazireete nga maze ozaala mwala ozaala Prince ne bagamba tujja genda webityo bali bayagala bayingire mu nsonga zo bonna abasobola okunyamba bonna oli awulira nga asobola okuntuusa ku kituufu okuva ku mama fiina mulaba nga ayamba abantu bangi ensonga zaabwe ne bazimaliriza nanga ayingire mu nsonga yange mama anina bbanja naye anyambe n'abasobola bonna okunyamba bayingire mu nsonga zange banyambe fida n'abalala nze sina connection kuba buli wengezaako gende wasinga bano abantu babeera bansooseeyo bamazeeko emirembe.
Bwetyo bwe tutambudde mukwano obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park Channel tukyakuleetera amawulire amalala mangi wekumire kweno yokka tukuleetera amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyettu Uganda kwegamba n'otambulira mu kumanya waliwo ka notification bell akadaako kanyigako ne baba nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire obadde oyitayita mukwano naye nga tunabakuba nti osubscribinga okusooka twagala okwebaza okuba nti ofisi zaawo akaddeko kosa ne datawo okulaba amawulire gaffe netovaawo mukwano nga tomaze kuba nti no osubscribinga webale kuba nti no ofudde channel eno ey'amaanyi era nga ekula buli lukya ka comment section yawo atobera lwokuba nti no olekawo obubaka bwo ate era tovaawo nga tolayikinze lwaki mukama takunkuumira beera bulungi weeraba